Ku nkomerero ya ssabbiiti ewedde akakiiko k'ebyokulonda kafulumya enteekateeka z'okuddamu okulonda ekifo ky'omubaka omukyala wa disitulikiti y'e Kalangala nga kino kyaddirira yali mu kifo kino Helen Nakimuli okufa bwe yali agenze okulongoosebwa mu ddwaliro. Okusinziira ku ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama, okulonda kwakubawo ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogujja ogw'omukaaga. Akakiiko olwedde twatandise dakawefube kituleese wano. Kati olwaleero akakiiko k'ebyokulonda aka National Unity Platform ka Election Management Committee kafulumizza enteekateeka mwe bagenda okuyita okusunsula n'abakwatira bbendera mu kulonda kuno. John Mary Sebuufu nga yamyuka ssentebe w'akakiiko kano mu Buganda ategeezezza nti enteekateeka eno egenda kutandika ku Lwokuna lwa ssabbiiti eno nga beegwaniza ekifo kino ku bbendera ya NOP lwe bagenda okussayo okusaba kwabwe. Olina okujja n'ebiwandiiko ebiva ku siniya ey'omukaaga okwambuka ate nga bikasiddwa nti biwandiiko bituufu. Kyali bati kyavunaanyizibwa n'ojja n'original copies ne tuzirabako. Ku Lwomukaaga era ssabbiiti eno lwe bagenda okusunsulwa. Okuva ku ssaawa 3 paka ssaawa 11 tujja kuba tuveetinga, tujja kuba tusunsulamu etulowooza nti yagwanidde. Sebuufu atubulidde nga bano bwe bagenda okuyisibwa mu mitendera egy'enjawulo omuli n'okubaganya ebirowoozo okufuna omutuufu asaanidde. Twagala bawa omukisa bajje bannyonnyole ensi naye okusinga abantu b'e Kalangala kiki bagenda okubakolera nga tuyita mu debate mu kubaganya ebirowoozo. Kyokka babalabudde ku bantu ababeerimbikamu ne babafeerako ssente zaabwe nga babasuubiza kaadi. Tujja gaana bafere kubeerayo. Kino ekibiina kiri very popular era bakimanyi nti anaakwata kaadi eno kumpi ajja kuba afuuse MP. So it is that sensitive. So tukikwata n'obwegenderezo obw'amaanyi ffe ng'abali mu mitambo gyakyo. Naye tewabaawo omuntu yenna eno kaadi si yakugula, tewali ssente za kuwaayo ne mu expression of interest tewali ssente zogenda tuwa. Harriet Chemutai nga ye ssentebe w'akakiiko kano asabye ab'ebyokwerinda obuteyingiza mu kulonda wabula essira baliteeke kkuuma mirembe. We shall cooperate with the security people if they want to, but if they don't want, then we are citizens of Uganda and we deserve our rights also. They have to do the same like they're doing for other political parties, especially the NRM. Bano era bakubirizza abantu b'e Kalangala obutaggwaamu maanyi olw'ebyo ebyaliwo mu kalulu akawedde baveeyo bangi okwenyigira mu kulonda kuno kisobozese NUP okweddiza ekifo kino. Yababba obululu ne balangirira omuntu ali mu kifo ekyokutaano ne balekawo ali mu nnamba emu baagala kukoyesa. Naye bw'ogwa mu kakodyo ako ne bakukoyesa oba bawadde bubi open ticket kibaliko tubasaba temukoowa kulwanirira ggwanga lyammwe. Okusinziira ku nteekateeka z'akakiiko k'ebyokulonda ak'eggwanga lyonna olwaliro akakiiko lwe katandise okuzza obujja enkalala z'abalonzi mu disitulikiti y'e Kalangala.